إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبرغ نبي بتيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. بناغي بارك الله فيكم. تزيروا مسموغوا في بإذن الله نتي أقوى سلسلة دروس حول الجنة والنار. encyclopedia misomo ejetorera kujana ya Allah tabaraka taala no muliro Allah azza wa jalla. Twatandika no muliro barakallahu fikum sagala weerabire era nga tujja tutambula nagwo mpola mpola biidhnillahi taala sawa Allah tere mubaraka. Era twatuuka gugamba nti aljaraim oba adh-dhunubu almutawa'ida alaiha binnar. Wajulida amazambi mu butuufu nga gayingizisa omuntu omuliro. Bwe tukifuna bwetyo mu bufuzi amazambi nga gayingizisa omuntu omuliro oba agaraganyisibwako omuliro gwa Allah tabaraka wa taala. Lecture yaffe ey'olwaleero biidhnillahi taala, lecture ya namba 25 gye tugenda okukwatagana nayo biidhnillahi taala. Naye nga tetunnaba barakallahu fiikum, njagala okutwala omukisa guno okubiriza, okujjukiza, okusaba baganda bange mwenna abawuliriza emisomo gyaffe, abafollowinga emisomo gyaffe, okiwulidde bulungi, baganda bange mwenna mu nsi yonna okutwaliza awamu nti projekiti gyaffe gye tuliko ey'okubeera nti tufuna ebitabo byogera ku bashiya bisaasanyizibwe ku baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abayitirivu ab'enjawulo mu ggwanga, temugyerabira biidhnillahi ta'ala. Mbadde nsaba wenyigire mu biidhnillahi ta'ala, ate nga kyandibadde kyabuvunaanyizibwa nnyo. Kale at least netubeera nga mu kaseera kano tufunayoko ku payers zetufunyeeyo ez'enjawulo ennyingiko biidhnillahi ta'ala. Abaddu ne tusobola okubeera ntubibatuusaako kaseera kagenzi, tubeera nga twandibadde tubibatuusaako biidhnillahi ta'ala. Abalimu abo ne basobola okubitegeera, naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atumalire ya rabbi barakallahu fikum. Almuhimu nti baganda baffe mwenna mu nsi yonna tubakubiriza nti akakisa kano tekakusuba. Twagamba nti peya yasinja omutwalo gumu nga ne bw'otuwaayo peya at least tuweeyo peyemu biidhnillahi ta'ala, egende ku imaamu oli, egende ku muwalimu oli, masha Allah, abeerenga yennyini aganyulwa atagase n'abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. N'abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala teweerabira nti peya ya mutwalo gumu nga bwe tugambye biidhnillahi ta'ala. Kakati ogwo osobola okugwerekereza biidhnillahi ta'ala n'olaba kiki kye gugenda okukola, okiwulidde kiki kye gugenda okukola mu kutaasa enzikiriza, mu kulwanirira eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kiki kyogenda okugusanga oba engeri gyogenda okugusanga mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fiikum. Naam, olwaliro biidhnillahi ta'ala njagala tutunuulire omutwe ogugamba nti akalatu amwali nnaasi bilbatil, abali b'essente z'abantu mu bukyamu. Akalatu amwali nnaasi bilbatil, abali b'essente z'abantu mu bukyamu. Ekirala almusawwiruuna, abakubi b'ebifaananyi. Wa barakallahu fiikum. Naam,
mu mazambi agalaganyisibwako omuliro gwa Allah tabaraka wa taala nga omuddu singa abeera nga agagwamu aba yeetadde mu target ya jahannam, mu target y'omuliro gwa Allah tabaraka wa taala, mwemuli ezambi eriyitibwa aklu amwali nnasi bilbatil, okulya emmali y'abantu mu bukyamu, okulya emmali y'abantu mu ngeri y'obulyazaamaanya. Wa barakallahu fikum. Naam, min adh-dhulmi العظيم الذي يستحق به صاحبه النار مبليازامانيا obwamaanyi nga nannyini bwo mwana wattu abasaana oba abayewangulira omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala aklu amwali nnasi bilbatil, mwe muli ekiyitibwa okulya emmali y'abantu mu bukyamu. Qala ta'ala, ekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala yagamba, ya ayyuha alladhina amanu, abange mwe abakkiriza, la ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil, temugezangako okweryako ensimbi mu bukyamu, temugezangako okulya ensimbi z'abannammwe mu bukyamu. Okiwulidde bulungi? illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Allah subhanahu wa ta'ala najjamu n'agamba nti illa an takuna tijaratan, okujjako nga bubadde busubuzi, an taradin minkum, nga bubadde wakati wammwe ate nga muli basiimu ku bwo. Okiwulidde bulungi? Obusuubuzi obwa bulijjo obumanyiddwa obuli halal, nga Allah bwe yagamba nti wa ahalla Allahu al-bay'a. Okiwulidde bulungi? Allah subhanahu wa ta'ala yakkiriza okusuubula, yakkiriza okugula, yakkiriza okutunda. Okiwulidde? mu mbeera okujjako mu mbeera efaanaganako bwetyo, awo Allah subhanahu wa ta'ala atutadde. Okiwulidde bulungi? N'atuganda ekirala ati wala taqtulu anfusakum, temwetta, inna Allaha kana bikum rahiman, musaasizi nnyo w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kuva dda nadda. Okiwulidde? Kati n'afundikira wano wenjagala ng'agamba atya, waman yaf'al dhalika udwanan wa dhulma, omuntu yenna akola ebyo, okiwulidde, mu ngeri y'obulumbaganyi, mu ngeri y'obulyazaamaanya, ebiriwa ebyokulya emmali y'abantu mu bukyamu, okiwulidde, mu bulyazaamaanya. Mpozi nekiri ekirala owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyayogeddeko kye twayitako edda. Okiwulidde bulungi? Kakati Allah agamba nti abikola ebyo mu ngeri y'obulyazaamaanya n'okulumbagana okusuka ensalo za Allah tabaraka wa ta'ala, fasawfa nuslihi naaran, ngenda muyingiza muliro, tewali kubuusabuusa. wa kana dhalika ala Allahi yasira, ekyo nno mukimanye nti kyangu nnyo ku Allah subhanahu wa ta'ala, era tekimukwasa nsisi n'akamu n'akeddagala. Aya ezo ziri mu suratu Nisa okuva ku 29 paka ku 3. Naam, waman akala amwala nnasi bilbatil, omuntu yenna alya emmali y'abantu mu bukyamu, okiwulidde, mu bulyazaamaanya, akala amwala al-yatima dhulman, au akala amwala al-yatama dhulman, omusanga mwana wattu nga n'emmali abamulekwa agirya mu ngeri y'obulyazaamaanya, tayinza kugitya n'akamu n'akeddagala. wakati khassa Allahu tabaraka wa ta'ala amwalahum bidhikri, Allah subhanahu wa ta'ala olabe mali y'abamulekwa naye nyini yagiwa omwaganya. Okiwulidde bulungi? oba yagyogerako mu ngeri separately. Okiwulidde bulungi? mu ngeri ey'enjawulo. Okiwulidde bulungi? yonge mali y'abamulekwa. Lwaki? lidha'fihim wa suhulati akli amwalihim, olw'obunafu bwabwe n'obwangu bw'okubeera nti emmali yaabwe ennyangu yakulya. wali shanaati hadhihi aljarima, n'olw'obuzibu oba olw'obubi, okiwulidde bulungi, bwe zambi erifaanaganako bwe lityo ebyokulya emmali y'abamulekwa. Allah subhanahu wa ta'ala yabyakyogerako yagamba nti inna alladhina yakuluuna amwala alyatama dhulman, mazima ddala abo abalya emmali y'abamulekwa mu ngeri y'obulyazaamaanya. Naam, mu bulyazaamaanya, innama yakuluuna fi butunihim naara, babakimanye bulungi nnyo nti balya muliro mu mbuto zaabwe. wasayaslawuna sa'ira, ate nga ewa Allah tabaraka wa ta'ala bwe banaddayo bagenda kuyingizibwa muliro, tewali kubuusabuusa n'akamu n'akeddagala. suratu Nisa aya ya 10. Naam, wabarakallahu fikum. Naam, mu mazambi era mu ngeri y'emu agateekebwako omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala mwe muli at-taswir, okuba ebifaananyi, amakulu al-musawwiruna, abakubi b'ebifaananyi. Allahu akbar, Allah tutaase, naye babeera beetadde mu target y'omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukimanyi bulungi nnyo nti ashaddu nnaasi adhaban yawma al-qiyama
abantu abagenda okusinga okubonerezebwa ku lunaku lw'ekiyama almusawwirun beba abakubi b'ebifaananyi okiwulidde alladhina yudahiuna khalqa Allahi ta'ala abeefaanaganyiriza okutonda kwa Allah subhanahu wa ta'ala abeefaanaganyiriza okutonda kwa Allah azza wa jalla okiwulidde ebifaananyi biri haramu bannange ayagala okwongera okugaziwa biidhnillahi ta'ala ekiyitiridde osobola okufuna emisomo gya muganda waffe mukadde waffe Sheikh Muhammad Quraish Mazinga mwana tu yabinnyonnyolako kiwanvu yabisomesaako emisomo egy'enjawulo barakallahu fikum kati osobola okufuna ku audios ezo biidhnillah n'oyongera okuwuliriza obujulizi obw'enjawulo obweyongera ku buno bwengenda okukuwa wano mu kaseera kano biidhnillahi ta'ala wa barakallahu fikum era waliwo juzi eyambuza ekibuuzo baali bakaayana ndowooza nti kakati batugamba nti ebifaananyi bye biri mu ssimu oba ebiri mu kompyuta ebyo tebirina mutawaana ekyo kifu ate tebirina mutawaana bitya ate kakati gwobeera wabiyingizaamu oti mbadde nti okuba bikube oli bw'abeeraga yabikusendingira mbadde nti era baakuba bikube ekyo kimu ekyokubiri kugamba obeera nabyo ku jjuuki obyagazaaki okiwulire bulungi ogenda okulaba ng'ekigaanibwa nakandi ku bifaananyi ogenda okulaba ng'era naawe kyoliko wadde ng'owuza nti biri mu ssimu wadde kuba ng'obibikula n'obiraba okiwulidde bulungi ate era ne mu kompyuta obibikula n'obiraba kakati n'olwekyo barakallahu fikum tebatugambako nti ebifaananyi biri wano bye biri haramu oba ebiri wali bye biri haramu nedda ebifaananyi byonna okutwaliza awamu biri haramu era nga n'ebifaananyi biharamisibwa tubimanyi bulungi ebyo eby'emyoyo okiwulidde bulungi eby'ebintu ebirina emyoyo eby'ebintu ebirina emyoyo wa barakallahu fikum naam kakati mu sahihaini hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ibn Mas'ud yagamba nawulira omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam ng'agamba nti inna ashadda an-nas azaban yawma al-qiyama al-musawwirun mazima ddala abantu abagenda okusingira ddala okufuna ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala ku yawma al-qiyama okiwulidde bulungi kunaku lw'okuyimirira ewa Allah azza wa jalla al-musawwirun beba abakubi b'ebifaananyi حديث متفق عليه تريكم توانا حديث يوكبيري إفاكو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أقام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نولي بكوا الله عليه الصلاة والسلام أقام أنت كل مصور في النار بلي مكوبي وابي فاناني وشوري دبلونج وموليرو بلي مبومبي وابي فاناني يبيو wa muliro oshulid kakati agamba nabi sallallahu alaihi wasallam nti yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan buli kifaananyi kyonna yakuba agenda kuteekebwamu omwoyo amakulu nti kigenda kuteekebwamu omwoyo yawmal qiyama nga baguteeramu ono oshulid kati nabi agamba sallallahu alaihi wasallam nti fatu'adhibuhu fi jahannam ebyo byennyini byekubiranga bitandika okubeera nti bikola ki bimubonereza mu muliro jahannam hadithi muttafaqun alayhi nga bimubonereza mu muliro jahannam bw'oba onaakigumiikiriza genda maaso n'okuba ebifaananyi n'okubeera nabyo n'okubiseedinga n'okola otya wa barakallahu fikum naam kakati hadithi endala eva ku maama waffe Aisha radiyallahu anha agamba omubaka yagamba sallallahu alayhi wasallam anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala mazmu omubaka wa Allah alayhi salatu wasallam yagamba fi namraqa allati fiha tasawir kunaka ndi kulugoli luli lwalimu ebifaananyi Aisha yalina oshulid olwalimu ebifaananyi yagamba ati nabbi sallallahu alayhi wasallam nti inna ashaba hadhihi suwar yu'adhabuna yawm al-qiyamah mazima dala banyini bifaananyi ebyo oba ababikuba bakola ki yu'adhabuna yawm al-qiyamah bali mukubonerezebwa ku lunaku lw'ekiyama oshulidde bulungi oba bagenda kubonerezebwa ku lunaku lw'ekiyama وشولد كنا كل قيامة نسأل الله السلامة والعافية قد النبي أقام صلى الله عليه وسلم حديث قامت يقال لهم نبي أقام صلى الله عليه وسلم بقي عندك قام بيبوا أحيوا ما خلقتم قال مرامسي بمواتوندا بمواكولا وشولد حديث متفق عليه نتوف تلكم توانا بخاري مسلم تقول يا والله قد حديث غير إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة mazima ddala nanyini bifaananyi ebyo okyolidde bagenda kubonerezebwa ku yawmal qiyama yuqaalu lahum bagenda gambibwa ahyu ma khalaqtum kale mulamuse ebyo bye mwatonda
nenga basobola biramusa never. Wa barakallahu fikum. Naam. Mungeri yemwera mama wafe Aisha nyini radiyallahu anha atujira obujulizo bulala ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ngombaka yagamba alayhi salatu wassalam ashaddu an-nas adhaban abantu abagenda okusingira ddala okubonerezebwa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala wa yawm al-qiyamah alladhina yudahuna bi khalqillah abefananyiriza ebitonde bya Allah okutonda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mungeri yemu hadith muttafaqun alayhi wa shurida bulunji abefananyiriza okutonda kwa Allah azza wa jalla. Wa barakallahu fikum. Ategeza bano bananyi bifananyi oba bakubiye bifananyi wa shurida. Kati hadithi endala eva kwa Abi Huraira radiyallahu anhu agamba sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nawjo mbaka wa Allah alayhi salatu wasalam agamba qala azza wa jalla wa Allah tabarak wa ta'ala yagamba wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi ani asingo buli azamanya okusingo yagenda atonda ngokutonda kwange osholid atekawo ebintu ngebi bifanagana ku bibiti kakati agamba nti falyakhluqu dharra kale bubabera namanyi batondeyo akaweke bwe kati aka popcorn osholid bulungi akasoli osholid akaweke kamuko kale bakatonde awuli yakhluqu habba oba batondeyo kale empekemu kati bola pe yakalo osholid bulungi oba ya entungo oba kugamba bwe biki osholid kakati agamba nti awu liyakhluqu sha'ira oba kale batondeyo akakundi kengano osholid bare eyo bare eyo kale bagitonde nenga basobola mungeri yemwera hadith eno muttafaqun alayhi eri mu Bukhari eri mu Muslim nolije baduba Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum tubakubiriza mwenna ndi bintu bino tubisoma oba tubisomesa mungeri yakubera nti bitugasa nolekyo barakallahu fikum nti omuntu yenna asangibwa oba abadde asangibwa nga agwa mu kino kitwogerako please wandibadde wekubiriza ebifaananyi n'obivaako n'obita okiwulidde omulundi gumu tewali buzibu bwojja kufuna yo sitaani yebeere tutawanya okiwulidde olaba tolina ngeri kijjo nawangaala nga ebifaananyi ate kakati tokyekubya bifaananyi oba kale okubiweerezanganya kugamba naye barakallahu fikum wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti omuntu ati Allah azza wa jalla Allah muteerawo obwangu okiwulidde wa yarzuquhu min haythu la yahtasib namugabirira ate mungeri gyabadde tasuubira mu aya endala Allah azza wa jalla nabagamba wa man yattaqillah omuntu yenna ati Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al lahu min amrihi yusra amwanguyiza ebintu bye okiwulidde bulungi embeera zanguya ebintu abyanguya owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala lwaki omuddu ono alimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala naam alimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala ate awalala nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam atugamba nti man taraka shay'an lillah omuntu yenna aleka ekintu kulwa Allah subhanahu wa ta'ala awadahu Allahu khayran minhu Allah subhanahu wa ta'ala amukyusizaamu ekisinga obulungi. Wa barakallahu fikum jazakumullahu khayran wa kathara Allahu min amthalikum. Lecture yaffe kekomaawo olwaleero lecture namba 25 biidhnillahi ta'ala kekomaawo tujja kwongerezaako omulundi omulala biidhnillah. Aba Hamad Islamic Center bantumye mbategeeze tubakubiriza mwenna okubeera nti abaana bammwe mubateeka mu masomero g'obusiraamu nga Hamad Islamic Center agasomesa eddiini ya Allah azza wa jalla mulimu okwejjusa ku yawmal qiyama. Abaana tubateeke mu masomero gaffe ag'obusiraamu wegali mangi alhamdulillah weekwasa kirala okiwulidde bulungi weekwasa kirala amasomero wegali olwaleero okiwulidde nga malungi ate gatambuza ebintu byombi. Nolwekyo barakallahu fikum abaana baffe tubajje mu masomero agatali g'abasiraamu. Abaana baffe tubajje mu masomero agatali g'abasiraamu please okiwulidde wetujja okuwona maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe tunaagaana ezo azaabu okiwulidde bulungi bala bigezo okiwulidde bulungi na kubonerezebwa maaso g'obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abaana bammwe mubaleete ebifo bikyaliwo ku Hamad Islamic Center. Mubaleeta abaana biidhnillahi ta'ala tubabangule tubasomese tubateeketeeke insha Allah. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.